Kampala kyekibuga ekisingamu abantu nga kwotadde n'omugotteko mu Uganda nga kino kireetedde bangi okufuna ekizibu nga baagala okwetawuluzaako. Kino kiviiriddeko bangi okukozesa obuveera so nga abalala bakosa ensiko ebali okumpi olwa kaabuyonjo ezitamala. Abakulu okuva mu KCCA bagamba nti basanze obuzibu bw'amaanyi naddala mu bitundu ebimu nga Kamwokya, Bwayise, Kisenyi, Katwe n'ebirala awali omugotteko kuma omutindo gw'obuyonjo nga guli waggulu. Enkuba weetonya abamu bamukasukana ku bbaati enkuba weetonya n'agwa ate n'aleeta endwadde. Abamu badifiketinga mu myala oli n'ata mu myala mu buveera. Kale yenkola kati njagala okutegeeza naddala mu abampuliriza abantu baffe. Enkola tugenda gigobera ddala wano tukukwate nga toyina toilet tetujja kuziyiza. Embeera eno teri wano wokka wabula n'amawanga amalala mangi ku ssemazinga wa Afrika. Olwaleero abakwatibwa ensonga ez'okutumbula ebyobuyonjo mu mawanga 5 ku lukalu lwa Afrika bakuŋŋaanidde mu Kampala okutema empenda ku ngeri gye basobola okulongosaamu emyala nga kwotadde ne kazambi wansi w'ekibiina ekibagatta ekya Africa Water Association. Water is definitely life, but sanitation is dignity and hygiene. And sanitation is 70%, bad sanitation is 70% of waterborne diseases. So you need to definitely look at this issue. Bo ab'ekitongole ky'amazzi ne kazambi bagamba nti yadde ng'ekibuga Kampala kyazimbibwa mu ngeri ekaluubiriza okuzimba emidumu wansi mu ttaka baliko kaweefube kwe bakola nga bagaziya ebifo bino. Tutuuseko mu kifo kya National Water mu Lubigi, kazambi okuva mu division y'e Kawempe ne Lubaga watuukira era nga buli kaseera emmotoka ebireeta kazambi gwe bajje mu kaabuyonjo ez'enjawulo mu kibuga bibadde byesomba. Waneera omudumu gwa kazambi we guyita waliwo n'ekifo ekimulongoosa okumufuulamu ebigimusa ebiyamba abalimi. Aba National Water bagamba nti bateekateeka okukola ebifo nga bino ebirala okuyambako okutereeza embeera y'ebyobuyonjo mu ggwanga so nga aba KCCA beeyama okuzimba kaabuyonjo eziwerako. We set out a program to expand our sewage network. Kampala, we intend to have 4 independent subsystems. 15 years ago, we used to have only one at Gorobi, but now, as we talk, the one of Gorobi is about to be replaced. We are developing another facility in Chinawataka. So omulimu gwe tutandise kati gwa kulaba nti tugezaako okutumbula standards za toilet ez'omulembe okuyamba abantu baffe okutegeera toilets ki ze bayinza ozimba no mulabyemu ba development partners nga ba Bill and Melinda Gates Foundation ba USAID ba lukungaana luno lwakumala ennaku 3 okusalawo amagezi ageekomeredde ku ngeri y'okutumbulamu ebyobuyonjo. Suhel Mugabi, NTV, Akawungezi. So I want to take this money.